ekimu eky'ekkumi kyowa Katonda talina kyayagaza ssente zo mugagga balaba nga bakkaanyiza ku Yesu byonna kale ne bagana musajja muddugavu ate tuli beeru Obutenga bulumanga abaana ba Buganda bakumalanga ne boogera era tewega bingi nnyo ebyabayamba omwana nga tabeera kibombole ekyo tukikoledde okutontome kande kannabbirika kumama awo lwatutuka kiso ky'omuzika bakambuulira ensozi ng'ola abaana tuyiga abamanyi okuyimba bawambe ekyo tukinyuma yenna awuliriza ekyo tayiga amanyibwa weewaawo ddala omanyirawo nti ekyoto kikoledde nti mwe abaana ba Buganda mujje tutontome era mujje tuwaye era mujje tukoche ke kanyomero kano munnange kolimu ku ssaawa eno abalasange y'ababiri Solomon Kaweesa ne munywanyi Mrs. Bosa Munnabusiro twatabye dda manyi ennaku zino sikyagala nnyo tubamalire budde njala tubakuba ensonga ku nsonga left right center tutandise oluyaye nno bazungu kati nawe bazungu be batufuga balamuseeko tugende kituufu ngamba nti analaba enkuba asooka benda no kyokka eyeganya omunyinya talekaawo mbayo naye mwagala ennono jukiza nannono n'olulasaŋŋano asawuseemu eggono nze olulasange yeziizemu akaayo ng'oluganda tubonyisa olutaliiko kkomo sekkono tawanyisibwa nfe ekkabyo olwabye ngono okuma batulaze enkanu naye omwana ogwa wano gwavaako entalo kawakula ntalo yatookeza muli akasassa kale tookeza nga bw'otookeza naffe tugende kubanga ebinywera bye bigenda munywanyi omukazi yasiba embwa yabba ku mugugu kale nno tubaaniriza era abalasange y'ababiri nga bulijjo mutayi nga bwannyanjudde mbagamba nti antemedde luwenda ate olusuula entabi lukuwentindira bulungi naawe n'otindira n'otandikira awo kubanga n'ekisalo bulungi kikuwembika n'ayimba nenderukanga era alabye ow'eddanzi nze Munnabusiro Sava Bosa Musisi mulasange yennyini batulaba ffenna twesomise era abagamba bannange basamize bano bazze tusomesa ku byakusamira batuyita busamize lwaki buli alaba olubugo abalowooza nti setaani kati nda tusooke n'okubagamba nti obusamize si bubi kuba nayo nzikiriza bannange si bubi si kive nga bw'oli omulokole bw'oli musiraamu nabali ddiini tekkirizibwa mu mateeka lwaki ekkirizibwa mu mateeka kuba okusamira tekuliimu nti kusaddaaka weebale nnyo singa kwalimu singa kwawerebwa dda naye nti abamu bw'alowooza ku kusamira abo basamira mwe mulina okusaddaaka simanya abo basaddaaka alowoolezaawo okusamira kwawukanira ddala ku kuloga era kyangu okusanga omulogo nga tamanyi na kusamira gye kuddira kituufu nnyo kituufu kakati bannaayi temugattika bintu bino bibiri temugattika mandwa na mugugu kuba bagamba sigatta mandwa na mugugu bwesamira osamira terwa kugukutika okusamira kwanjawulo kwe kusaba okwedda anti bamanyi okugamba nadde ebintu ne bimukuba inna nagira namwe mwoyo abalinnya nolaba omuntu ng'abuuka gwe biki ebiba bifubye ne wali mwoyo abasse kusamira si bwe guli era kituufu era abantu kyebava baddeyo bwakka bwati mwoyo tusaba bye twagala pasita nagamba mwoyo muwuliraze tuuse ensonga yo mukama mpafiiriza abaana mukama omukyala anywedde mukama bba wange muze yaddu ne boogera n'ennimi kale okuba omwana si kumunoba neno ennimi zibaayo bane mbasaba nnyo musome ekitabo kye bayita eddiini y'Abaganda ennono ebintu bino byonna mwebiri okugeraageranya eddiini
enzikiriza eziriwo olwaleero nti mwoyo nga bwakkeeri bwakkaneeno ate ndowooza n'ekigambo kino okusamira tubanyonyoleko okuba kirimu amakulu mangi. Waliwo ekigambo kino lwe kijja nga kikozesebwa okukuba eŋŋoma ennyo n'amaanyi. Okukuba kuno okw'eŋŋoma okw'okusamira kubaako n'okuyimbirako ennyimba. Ndawula byandawule bijja bisambe endege ffe jjajja twagala mukazi byandawule bijja bisambe endege byandawula oba ne mugira obuyimba nze ndi mwana wa mizimu neeyogerera ntaayi magulu nyonda aliira waggulu nga ntaayi birombiro wagga yanguwa n'ebiringa ebyo otegedde sezzimu erinyeenye endagala oluwuliro luyimba kati ate nno munnanga abasamize nabo nnaku zino bazibu nawulira bakwata ennyimba z'abannaabwe nez'enzikiriza bo ne bazikubamu ezaabwe ekitiibwa kidde ery'emisango gyonna obuyinza mu mawanga levuga n'ekereziya naddala kereziya naye n'ennyimbe zeyakwatiriza zeyasangawo babakwata lubona nabo nga bazisimbuliza n'ebigambo n'ebijjayo n'ebireeta eno nga kabona wa Katonda ate ebyo bingi n'amannya ga Katonda namugereka Katonda omukumi wange gwe bugaga bwenterese namugereka biri mu ggwero n'ebyange gwe busika bwange mbeerera obuyambi gwe ali b'empeere yange mukama essuubi ly'abanoonya nyamba otuweereze ntwale gy'obeera bo baamanya gye baava era bo olulimi lw'okusamira tebaalusuula era nammwe eyo ne mulukopako ebigambo ekigambo Katonda for example era ndowooza mu lutambi luno ndowooza tugerageranye amannya gano olaba otya amannya gano agayitibwa Katonda gonna olabira ddala nga gaava eno n'ebitambulirwako enzikiriza nkugambye kabona wa Katonda weebale nnyo kabona akola ki atuulwako era amannya gano Katonda erinnya Tonda nalyo tulikozesa nga tutegeeza yatonda eggulu n'ensi kitegedde era ne tumuyita mutenza ggulu kubanga tulowooza nti eggulu yalitenza linyeenya bweriti abakatoliki bakozesa nnyo ebigambo ali mu lubaale olubaale ne mu bayibo mwekiwandiika lubaale otegedde tuli mu kugeraageranyaamu kaawo mulabe ewaawo tegedde n'ekiggwa nakyo bakikozesa kati ekiggwa mu buwangwa wano abaana ba Katonda beebonanye wano mu kiggwa kye tuli baluganda bandemu tuli baluganda kitaffe y'omu tetuva wamu era tudda wamu ekitiibwa kya kitaffe bwe busika bwaffe wali kiggwa wano nno ekiggwa ffe tuba tutegeeza ekifo ekirimu amasabo amangi kituufu ate ekigambo ssabo era ye kkanisa weewaawo kubanga wetugenda okusaba si kibi togamba nti ekkanisa y'abakatuliki oba ey'abagulu njiyisa essabo nti nkoze kivi lyessabiro okijjeyo bulungi wogenda okusaba twasalako obusazi nti essabo butereevu naye essabiro butereevu kubanga wogenda okusaba byeweetaaga ago mazima awulire kati tumuyita namujinga kajingo ne kajingo kubanga namugereka kajingo
dunda otegedde lugaba ago esebo kuba yagaba liiso ddene liiso ddene mwattu era ne mu bayibuli nakirabamu liiso ddene kitegeeza abaddugavu bano baamanyanga nti eriyo katonda asinga katonda omunene era abazungu batusirirwaza mbu they used to worship small gods tewaali small god oba tebandibadde nalinnya eyo limu nti namugereka kuba baamumanyanga nti gyali namugereka kati kubanga yagereka nti okutuuka ku namugereka okumusaba ate olina okuyita mu bamalayika be balubaale okiraba era balubaale abo bwentandika obbakumenyera nenkugirayo ne bamalayika ojja kwekanga nga emirimu gye baakolanga gyegimu obadde okimanyi nti lubaale ndawula yeyeetikkanga obubaka okuva ewa namugereka okubutuusa ku bantu be era ye yali lubaale w'emmunyeenye ye ng'atambulira mu mmunyeenye kitegeeza oyo ye malayika Gabudyeri twabuzaabuzibwa kuba ne malayika Gabudyeri yajjiranga mu mmunyeenye ekitangaala ne kikubaawo akonako okawulidde abantu tebamanyi bintu bino okawulidde naye bwe balaba abasamize tubadde tuyita n'embugo zino ebiikiraererevu ojjukiranga obwedda n'obwedda omusajja atuleekaanidde awo n'agamba mukyuke muve mu ebyo koze tukyuke tuvaawa tuveewa kati nomala oyambala oti n'oyingira ekkanisa olekamu musumba yekka ate nga naye atandise okukyokya ate n'omusumba ekimubeezaawo lugamugumu akabboke sebo tojerega naye nga bino byetwogera si kubalaato naye nga nsonga zino facts abantu abamu kyemutamanyi nti enzikiriza gye tulimu ffenna tugikkirize ebyeddala ebitaliko kuwanaanya omwana wa Katonda Yesu Kristo yali ku nsi kuno era alina omulimu ogwamuleeta omukulu naye nze Yesu gwe sikkiririzaamu ye mweru kuba nkimanyi bulungi nti Yesu musajja muddugavu ekyo nkimanyi era kiriko obujulizi abasomyeko ne bwoba tosomyeko naye ng'onoonyerezzaako njagala muddeyo musome ku kye bayita Council of Nicaea eyatuula mu mwaka gwa 325 yatuula mu kibuga Constantine olwaleero Constantinople ku mulembe gwa empera oyo Constantine oyo ye empera eyakwata abakkiriza okuva mu mpuku gye baasabiranga n'abajjayo n'abakomyawo n'abaleeta nti edda nga bapagans oba abatali bakkiriza be baali ab'amaanyi naye Constantine yayagalanga nnyo okumanya bano abasaba beekwese be baani agenda okuzuula osindikayo bambega be nga abasajja bulijjo be banyooma eddiini zaabwe oba enzikiriza zaabwe zirimu organized oba nteeketeeke ennyo n'okusinga ebyabwe n'agamba abasajja balina n'ebitabo nti balina ebitabo byebazotu balina Katonda gwe liturgical books n'abagamba abo mbandeetere era olw'okuba yabajjayo n'ayagala bamwesige yakwata ebyambalo by'obwa empera bye yayambaza omukulembeze waabwe alinga bishop era nga bw'olaba bishop w'abakatuliki ayambala empera Constantine we bayambalanga n'abikwata n'abiwoona omukulembeze waabwe kati bw'avaayo bamutabula obwongo nga bwe walaba Kabaka Muteesa asooka abazungu bwe bamutabula n'eddiini zaabwe omusiraamu ono mukristaayo sinza Katonda y'omu ate kati abo waabwe baawukanye ne bimutabula kikiriwo ekituufu kati ng'onawulira ffe tusoma kitabo kya Peetero ffe tusoma Peter ffe tusoma kituufu
n'awa omusajja we bishop gwe bayita Eusebius omulimu n'amuganja nkuŋŋaanyiza ebitabo bibiri olwo nno bakamala kanso ne kanso njibuuse sikubuulidde byali mu kanso naye ate nga nabyo biyitirivu Eusebius n'agenda n'akuŋŋaanya buli kitabo bano kye baali basoma n'akiyisaamu amaaso n'abantu be baamuwa ne bawandiika bayibuli gy'olaba olwaleero era olw'okuba nga Constantine ye yayagala eddiini agikozesenga political control oba nti kyabuyinza yabawa n'ebiragiro awo ow'okuteeka abantu basobole okugonda byebyo byowulira nti bwegondera omukulembezeewo ne bakugana okuga nti Yesu ye yakiwandika naye nga it was an edit mu bayibuli ne bakugamba nti simanya mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera olina okutya obukulembeze buva eri Katonda ideology mweziri those are all ideologies nti obukulembeze buva eri Katonda yes buva eri Katonda naye eyo baateekawo kiteeke abantu oli mbafuge mbafutubbaleko mbalemereko ate mwenyeenya kubanga nava eri Katonda tomukwatako those are ideologies Constantine ze yakwata n'ateeka mu bayibuli byatebayizawo ebyo biretedde n'abantu okukola bannabwe ebintu yes ebive kyusa oluyinku kuba oluyo nti oli bwakuba ku ttama lino kyusa ku ddiruki can you imagine eza ideologies nti bwe muba mwegugunga oba mukoze ensobi gavumenti nejja n'etandika obbakuba mugonda bugonzi ate munnange Katonda biwa tewaayo kyusa n'ettama eddala kyusa those were all political ideologies kyova olaba abazungu bano bwe baamala okukulaakulanya ensi zaabwe ne bazituusa we baagala Katonda ne bamuvaako akandawo kakulu nze nkirabye nange bayibuli yammwe ne bagivaako ensi zaabwe zaatuuka we bazaagala bakola political control ne bakola democracy kuba kyasitiikinga mu bantu balinga abalina kye baali bazimba yes bamala okukitereeza ku mutendera gwe bakyagala ne babitegula ffe ne tukisigalako ate omufirika n'atabukira ddala omutwe n'ayagala nnyo n'okusinga Katonda gyali ekyo saagala otuulenga eyo kyerabire gyali kituufu ebyamagero ebikolebwa bituufu era bajjajjaffe nabo baamumanya bajjajjaffe baamumanya kati okumanya nga baamumanya okimanyi nti nno bawanuuza n'okwanuuza nti ayina katikkiro we gwatuma kannamunye nga kajja ku kitikkiro ky'ennyumba nga bagamba nti olwo kizze Katonda akasindise kabala abantu era n'akayimba k'abaana ke bazanya nga bayimba okawulira tombalaabala namunye eyambalaabala dda ze tombalaabala kati oli ayinza okugamba namunye ayinza okuba yatuulangamu lubaale teri kitambula n'ebino bye tulaba nga tekiri mu malayika kuba n'amataba bwe gaggwayo aganuuwa Katonda okuba wa sigina entuufu yagiyisa mu njiiba gye baasindika bwe yadda ng'ekutta akati malayika ke yagiwa oba ke yanoga eri nti olukalundu sanzi obubaka baabufunira mu kinyonyi obubaka bungi nnyo ne Moses yennyini okusooka okulaba Katonda yamulabira mu kifaananyi kya ndiga kitegeeza Katonda yajjira mu ndiga nga mwali kati gwe bw'owulira nti Abaganda oba Abanyoro eryengo ebaamu lubaale wa Bugone n'olaga nti kiwaawaza nnyo amatu Katonda omulamba yakka mu ndiga ne yeeyoleka omuntu n'amuwa obubaka bw'ayagala butereevu ate era Katonda yatuukanga ne yeeyolekera mu njazi musanga enjazi ze zeenyenya zayogera nazo nkuzaayo ku kanso omuliro gye gwava gumale gwake nga ali ku lusozi omuliro wano abasamize bakuma omuliro ne bavuma nnyo nine Katonda okwogera ne Musa yeeyolekera muliro akatubeera ku byoto kati kyoto kikino bakiraba nga mugamba nti asajja baki bali ku muliro kati obadde okwo nga bumaze okusaddaaka embuzi n'okufuwa emmindi era ne twandibadde tusaddaasa embuzi kanzi byonna kambyogere twandibadde tusaddaasa embuzi yes edda basaddaakanga jjajja Ibulayimu kumutuuma Ibulayimu yali agenze kusaddaaka mutabani we Katonda n'amulaga ekisolo endiga yiyo okusaddaaka omusamize bw'asaddaaka lwaki mukitwala bubi ate bo bategeera nnyo Katonda n'okubakira bo bamusaddaakira
ndozo kiraba kati okufuuwa emmindi mwe munyokeza obubbandi tebugwamu wonna mwina amafuta ge mwesiiga buterevu byonna ebyo biki byonna katonda kale aliwa mu mafuta ago munda ge nti abaawo ng'azanyazanya kitegeeza ne mu mmindi muno bano kye bafuuwa baba balina obubaka bwe basindika buterevu they are invoking the spirit. Yes, nga nammwe bwe muinvokinga spirit ne baddeeyo ne bayimbayimba ennyimba naye nammwe muddeeyo ne muyimba leeka omwoyo w'omukama ake amina. If you don't invoke the Holy Spirit it will not come. Nabano baba bateekeddwa okuyimba ennyimba okusikiriza mwoyo waabwe oyo ake si mwoyo waabwe mwoyo y'omwoyo akakumwe akakubano kati enzikiriza yeemu ekyo ne bwe munaanyiiga mwoyo abakako yakkane ku bano awalowe nalaba mwoyo yamukkako nga abuuka bwati waggulu nga bula kutuuka kati ku kitikiro kya nyumba n'akomawo obutuuliro kutaka. Kati waliwo agenda okugamba lwaki abasumba bwe baba basabira mu kyaki bavaako emizimu egyo nga gigenda gikaaba. Waliyo emyoyo emibi ne wammwe gyegiri nedda gyalingayo. Mujjukira omusajja Yesu gwe yagobako emyoyo ne giyingira mu mbizzi. Wakitegeera emyoyo emibi gyo weegiri gibaawo nga gibunga temulya mbizi mwayingiramu emyoyo. Ndabye abasamize bangi ababadde mu makanisa mwaka ku mwaka ng'agenda n'asamira ebibye n'ayingira ekkanisa oba ekereziya biri bya kika najje nga tebamusabirangako ne gumujimba kitegeeza abasisinkanye abantu be bamu eri gy'alaze nawano. Webale nnyo nkuzzayo ku kanso y'Enisia. Kanso y'Enisia jjukira waali wamaze okuyita ebyasa ebiwerako ng'abaddugavu batandise okufufuggazibwa kuba be baali ab'amaanyi. otyo ffe twali kubanga ffe twali ebitonde bya Mukama bye yeenyumiriza. Kansembere wano olumpe mada aluseera. Kati abazungu bano oba abeeru batandika okufutubbala ku muddugavu nga ze ndi kunyumiza olundi naye nja kukwanguyiza. Bwe bamala okuteekateeka byonna bye baateekateeka nga bagenze mu Nisiya, kanso y'Enisiya yasalawo ebintu bino wammanga ebimu mujja kubyenoonyereza. Kanso y'Enisiya yasalawo otyo Yesu okuyitibwa omwana wa Katonda. Are we communicating? Ekyo kyasalibwawo mu eyo kanso Yesu okubeera omwana wa Katonda kuba baawakana nga bambaga nedda omusajja yali nabbi nga bano be tuzze tulaba kabalala ono yali w'amaanyi nnyo omusajja yakola ebintu bali bye bataakola ekituufu kyo yabikola ne bagamba oyo omusajja yazuukizaako omuntu eyakkakkanya omuyaga ogwali ogw'amaanyi ennyo gwe twalaba. Omusajja yazuukizaako omuntu ku myaka 8 kyekyamagero ekyamaanyi no Yesu kye yasooka okukola ku myaka 8 yazuukiza muto munne baali bazannya oli n'agwa kati ne batamanya kiki ekibaddewo. Famire y'oli ngerooza Yesu yasindise munne n'awanuka waggulu n'agwa. Kati Yesu olw'obute yanyiiga n'ayagala ajja proving his innocence bambi n'azuukiza munne era bw'amuzuukiza yamubuuza ekibuuzo eki nze nakusindise oli n'agamba nedda ye n'atambula n'abalekawo. Yayagala bakakasa nti bye munjogerako si bituufu. Munjwetekakoma tugambuzikubyesango ebyo ajja kumbuuza mu Bayibuli biriwa. Lwaki okkiriza ekintu nga tokoze na research? Tukitegeera eddiini mugimanyi kungulu. Kyobalaba oli agamba ndiza okugenda eri gye bampita gundi ngenda gye bampita omuzukulu. Ekyo eno bampita ndiga. Eno bampita muzukulu kati ngendo. Abawandiika Bayibuli bakijjamu kagenderere. Nja kuwensa. Byebyo ebikusike. Kati mu kanso y'Enisiya ekirala ekyasalibwawo ekikulu owekanze ensoji ogiwuniikiriza owuniikiriza ensi banna baalaba nga bakkaanyiza ku Yesu byonna kale ne bagana naye musajja muddugavu ate tuli beeru muddugavu ate tuli beeru kati ensi enewulira etya nti ffe njawaza omusajja omuddugavu ate nga ffe tuli beeru tukozesa nga abaddu wano okitegeera ne bagamba musajja mweru tokakasa nti mweru ne bakisalawo batyo nti Yesu muki
nti mweru. Era okukakasa nti mweru paapa eyaliko oba gwe baawa obwa paapa bakwata mutabani we gwe baasiiga mu kyaki zonna mu Europe. Ekyo ekifaananyi ekyo ekyoyo Yesu oyo gwe tulaba oyo nga bwe mumulaba. Okukakasa nti Yesu muddugavu njagala okyalira ebifo bino wammanga genda mu nsi ya Russia. Si bazungu? Russia bazungu. Ni Russia bo bakkiriza Yesu muddugavu. Eriko ekyo they don't have a question. Don't argue. Era to arguing. Genda oyingire center y'Abakatuliki esinga obunene Vatican. Vao. Vatican. Ne Vatican waliyo omudugavu. Teri Yesu mweru. Nange mbamulowooza abantu bakkiriza gugulinga mwine essimu gugulinga olabe ebifaananyi ebiri mu Vatican nga ne bapapa bafukamiddewo nga bo Yesu owaabwe muddugavu mukyali eno musinza mweru. Wabula bannange kanso ye Nisia ye yaleeta Yesu omweru nga yalimu ebikakali. Eyo kanso yali y'amaanyi nnyo kuba yakuŋŋaanya babishopu abali eyo mu 6 mama boogere bakkaanye mama kiki kye tuba tusinza tugattewo ki tujjewo ki weewaava ebitabo bye tuyita books of apocalypse ebitabo ebyabula nzize mbibagambako ebbanga ebitabo Yesu ebigambo bye yayogera bano ne baga tunasonda tutya omusolo kuba kyaki nagambye this was a political tool ekimu eky'ekkumi kyowa Katonda talina kyayagaza ssente z'omugagga yesse bintu utegeza yinanyini bintu kyaki kuva ku ntandiko yatubuzaabuza nti okwata n'oddiza omukama gwe kakati kambuuze kankuwa ekyokulabirako nga tudda wano nze n'omulasa nga twesondamu obusente bwaffe era emitwalo gyaffe 3 tugitwalire Sudiru Lupareria nkuwa kyakulabirako kyawano Sudiru Lupareria ng'eggulu yakutte akawumbi kamu n'abaako baakawa mu charity. Oba omuwadde ki? But let's be realistic. Oba omuwadde ki? Nze ezo sente nze bwe mba nziwa mu church sigamba nti mpa Katonda ngamba ngenze kuwa musumba yeerireko. Okyogedde bulungi. Era nziwaayo omuwaayo abamu bemanyi bye bakozesa ssente mulimu abalabirira abaana basuula ku nguudo ate nabo tebagamba owa Katonda era naye aganye munyambeko ku guno omuntu mbawa mmanyi alina abaana balabirira obuvunanyizibwa bannange kuzisenga labiyo era tusobola okukwata musajja agabira ensi yonna era mbugwa omuddize ku byokozi tulina ekisoko okuddiza akanene emmale okirabye akanene kamanyi okwevubira nti okwata emmale eyo giwandi tutenuteka mutamuno wabaana tuokaweeza mukalye ebintu ebimu tulina kukozesa bwongo n'omanya ekimu eky'ekkumi gwalinga musolo gwa gavumenti kuba bano bakutula ddiru yaabwe olina bagamba mbajjeeyo nti naye nze njagala abantu kuba abantu baali tebaagala kuwa gavumenti musolo direct eya Roma kati kwe kuteekawo eyo eddiini nga political tool ng'ekimu ku bigendererwa ebagondezeemu ku polisi za gavumenti okuziteeka mu nkola era ne mu Bayibuli eno gye baawandiika ekimu eky'ekkumi ne bakiwandiikako nyira kyovula bapasita n'ababba abuulira nnyo ennyiriri ezo ez'ekimu eky'ekkumi n'akikutegeeza nga bwakikwata n'akiweereza omukama oba bakiyisa ku mobile money ki naye nga nze nagaana okukiika nze buli eno sikimanyi simanyi kyekitegeeza gwalinga mutemwa gwa bwakabaka bwa Roma era nga bwe mukireeta bwe muti bano bajjako ekiweebwayo ofatore ne bakwata ekimu eky'ekkumi ne bakiweereza Constantine. It was a political tool. Era tewabanga akunenya mbuto waddeyo kimu kya 10 ate bakibateeka osobola okukwata ensimbi zo n'oziwaayo ng'ensigo seed olw'ekyo ky'osabira kuba n'abasamize bakikola bawaayo ensigo byebyo ebyokusaddaaka baako ky'osaddaaka ofune oba munfuna osaddaasa akasenteko naye tokatwalayo na kirowoozo nti kagenda wa Mukama kasobola okukola omulimu gwe naye tekagenda wuwe
Butereevu. sente zisobola okugendayo ne zimaliriza ekyaki, Aha. zimaliriza omuzikiti. Aha. Mwana tu abasiraamu tebakiremerako nnyo, ne zimaliriza omuzikiti, ebirala naye nga si kyakatala. Nga si katala. Lwofunye waayo Lwekiganye. wamala yakabayimbira mu luyimba nti lwotayingiza talibanja, lwoziyingiza kwata owengayo, Okalabyako. kwata oweeyo wona omusango. Eh. Ye yalina ne mentality nti obutawaayo kimu kya 10 Musango. abaagufuula mu musango ng'era abafuzi bwe babeera mu maaso ga Katonda naye nga gwabanga musango mu maaso gaabwe. Bo. Ate kati ekimu eky'ekkumi gavumenti Republican governments bwe zajja nga bwe tulaba eyaffe kati tulina president tulina ba vice biki, ekimu eky'ekkumi ne kikyuka ne bakijjayo era buli nsi yakijjangayo nga batandika kwekuŋŋaanyiza kasente kaabwe directly kuba baali bataddewo mechanisms ezisobola okugjayo ssente ezo. Wenkugambidde nti abasajja bano bwe baatereza ebintu byabwe bo ne bava ku ddiini yammwe era ne baddayo ku Katonda omutuufu omuddugavu, Yesu omuddugavu. Omweru ne bamubalekera. Kyova olaba n'okuwamba Africa baasoosa kitabo kitukuvu. Awo ninawo obujulizi awo. Bannayina ekirala si nti buli kitabo ekiri mu Bible ekigambo nti Katonda ye yakyogera. Ezimu zaabanga bbaluwa. Pawulo omutukuvu gye yawandiikira ab'e Kolinsi. Tatoba yagiwandiikira ab'e Kolinsi, nze neeberera yiri kyannamukaga. Enkwatirako gwa mukadde wange abeere na Lusugga bambi. Ebigambo ebyawandiikibwa direct nga bikwata ku Katonda. Leero olinaayimira n'agisoma katuuti kali mu bbaluwa Pawulo yawandiikira ab'e Kolinso. Anti kati munaye twakitukuza bwe kityo bwe kiri. Nze ndiwe Kolinso. Paka lwe bali kuwandiikira eyiyo. Bawandiikira eyange bbaluwa ey'ab'e Mawokota. Oba ey'ab'e Bulenga. Bannaye tetuzze nno kujerega abamu mu komenti nkimanyi ebiseera ebimu mugenda kuba muvuma amazima galuma ye bwasamaki ati obulaba obusamise bwonna okusamira okubujjudde obulaba n'ebifundikwa by'embugo facts zino ebintu njagala onvume gwotekewo facts ezizo oŋŋambe okusinziira nga tokwotinga Bible kubanga Bible yo yawandiikibwa bantu kituufu era ne bajjamu ebitabo byenkugambye ebyabula butereevu Books of Apocalypse ddayo zisome omanye zaategeeza ki butereevu nga bagambako awo nga nnyumya ne kasuku ne mbagamba nti Adamu yalina abakazi babiri yawasa abakazi babiri nawakana nnyonnyonyi ne mbagamba muddeyo musome ebintu bino mu binoonyereza mubitegeere Adamu omukazi eyasooka yamujeemera she wasn't submissive Adamu n'addayo ewa Katonda n'asaba omukazi omulala Lilith ne bamugoba mu nnimiro ne bamuwa Eva era Eva okumulaga nti tewenkanankana na musajja olubiririzi olumutonda baalukwakula mu Adamu naye base bamugaagwo oli lubirizi lwono bw'omunyooma oba onyoomye Katonda era omukazi ekyo kyo kituufu atali submissive eri bbaawo obanga anyooma Katonda mu bugenderevu kati bagala kutubuuza mu ekyo ate mwakisomyewa ddayo oloote basiibule bana era munne gwokuba ekitakaaba gwokaaba katukkirize bannange bw'otova ku kibuga bakuwa omusibe ataliiko kyayo mukuume ate sentala munnange bw'olwa ku kibuga era olaba sentala bwagwa ebigwo kadde keeko naye nga tubeebaza abatugoberera ennyo pulogulaamu yaffe Buganda gye twasubwa nze njibajjukiza nnyo buli we tubaawo kubanga ebaleetera ebintu weewaawo ku Dembe FM kyenda katonyeza ennya saawa 2 buli lwakuna nga amawulire gakaggwa saawa 2 ez'ekiro okutuuka 3 ne ku Sande ku saawa 12 okutuuka 1 bannange akajabango kakanaggweramu eyo kakakanyizibwa na Kisinsi nze Olusekwa nsudde bannange ogutaggwa guboolanya abataka mukkirize tusuulire wano Olutembeeto bagamba nti munnange bw'ofuuka omusobya nga okutu era munna tekunywa taba
Ine kuleta ebifette. Kuleta ebifette. Awo oba tofuuse kasobeza Yennyini. Bannaye tunaddamu ndoozi olulala. Weewaawo. Abatukuumire mweraba. Kambabulire embata tezizaala nte kandizeeyo ku musingi ne tukuzinda kwekwago bwezikola